Bulaka omwana gw'ozadde nze kitaawe omwana oyo wange Badi Bulaka mbadde nkusaba tukole DNA banange sigudde ddalu Badi Bulaka ogezezzaako okuneegaana emirundi gyonna Badi Bulaka waŋŋamba nti oli buto abakazi abeerabisa abakazi abagala okwemulisa n'abakazi abagaba serefi njagala mbabuulire si muntu akusaba serefi nti omuwa serefi nina omukazi gwendaba yakazaala ali okwalaajana nva ku mwana wange era va ku mwana wange nze omwana wange muveeko wano akamenke bwe kannumba ne kammambira kubanga akamenke gundi kafuko eyakola akakamenke akalinga amasira yali kafuko n'abaana ekeizi ne kubeerako kakalamu Uganda byogere naawe basaabazonto nga baagala okutunda peji zaabwe ne bakola akamenke ne babulandinga akamenke ne bakawanga n'ebyokwogera yavaayo n'agamba omutabanja gy'ataawola ekitegeeza kalenzi kamwe kwebakako kawa omwana mwako kati oguwulira nnyabo bayibuli egamba nti kyosiga kyolikungula bagatya mukagonyirirwa 7 bayibuli egamba nti kyosiga kyolikungula kati nno musigenge birungi mulikungula ebirungi naye zibasanze abasiga obubi ffe Katonda atuwanise kubanga tuli balungi singa tuli babi Katonda teyandituwanise we tuli singa gye n'omwozi tevaayo n'agamba nti genda okole mu Uganda Airline ozagameka abasoma batekayo ne za application simanyi ne bakola application nze gwolaba wano simanyi ne bakola application naye olowooza nzaani nakati nkoye nva mulago bampita kulya ssente mbadde ku Kalameero mbadde eri wasama envuddeyo nengenda Kalameero nvuddeyo ngenze wafulo ngenze luddawa ne bankubira nga president yakwagala genda okole covid nva mulago mu covid olowooza nzaani gwomanya abantu abamunoonya wana bajja wana bava nebula ne babeera muno mawoteri ne basipeninga biliyoni nga bamunoonya mbeeraawo nga sina mulinako nzunga byange kakati njagala okutegeeza ebigambo bino tozanyisanga omuntu ow'omukisa kati nga gwe ndaba olaajana okaaba oyasaamirira va ku mwana wange era omwana wange va ku bba wange musajja nnoki oguwulira teri abanja gy'ataawola mutima muwa omwana mutima ayagala mwana we tulaba n'ebifaananyi ng'ebifuba biri bwereere mwanno mwina nezeserefi mutima ayagala mwana we mugende ku DNA nga nze bwe nagigendako ensi ogirabye Katonda bwate bwasasula mutima ayagala mwana ekirungi akyalina muwere nnyo mugende ku DNA mukyalina mu ddwaliro nga wayasama wano nga waleegaga amabeere amangi agalinga watermelon agakulinga ffene mu kifuba temumanyi na basajja baffe banirira bbanga ki abaana sajja akusabira omwana bbanga ki n'okola programu ne weteekateeka n'otuuka okuzaala omwana nojja noyasamira omwana wange ffe tetuzaala abaana bakutembera tetuzaala abaana bakusabira buyambi tuba tweteekateeka nga twetegekera n'abasajja betulina basajja sajja si bwe buno bufumbira bumuwasaawasa kati mutima ayagala mwana we teri abanja gy'ataawola mutima lwaki abanja ggwe ensi ogirabye Katonda bwate bwasasula enkya ya leero tukedde ne tugenda ku MBN laboratory wali Nakasero batuggyeko DNA taata w'omwana n'omwana nze nkuze kutuuka wano sirabangako musajja yeekaliza mu mukazi gwateebakangako wuuyo bba wange bambi nga bali mu mujjako musaayi kino tukikoze olw'omwana waffe reputation kubanga okuwa mutima emmana nkiddamu njiwa embizzi nze mbadde simanyi nti abasajja akeera ku makya n'akwesibako naye wuuyo bba wange bambi mumumanyi musajja akwata mpola talina tabbu na muntu nga bamuggyako omusaayi guugwo bamufumise bamuggyeko omusaayi teri mbwa egenda kubba mwana wa bba wange nze mbalayirira ngenda fiiririra ono omusajja ngenda kukola buli kimu ono omusajja okumusanyusa wuuyo omwana waffe naye nga bamufumita naye nkulayirira nti buli musaayi gw'omwana wange ogutonnya ogenda gusasula na musaayi buli kizibu ky'onoofuna ojjukiranga nti yenze
zizo sampo z'omusaayi kaako kataata bakasibye plasita zizo sampo DNA tukoze ya musaayi nsasudde akakadde kamu mu emitwalo 14 omugagga tabanga munaku wuuyo omwana waffe awo nno yenze posti eddako nja kubamba leetera results omutima bw'oba oyagala omwana genda nnyoka akuzaalire nnyoka ayina emmananga gye nnina nze olubuto saalukweka olubuto nzize ndulaga ku media saakweka lubuto siina kye nakweka nti nkweka mwana wo va ku mwana wange n'omusajja wange omukolerako content va mu content nkuwoninga nja kumaza emmere wallahi bw'onoolemera ku musajja wange n'olemera ku mwana we ngenda kukomayo naawe ekirungi ova busoga nja kugendera ekisogasoga genda ogamba oyo olubale bwewammwe agenda aleega ennyoka ekimana ogenda omuzina omumaliremu muzaale nze sisobola kukwata gwe mutima kuwammana atilisiti njiwa buludoogo atilisiti embizzi enzina va ku musajja wange alindidde omwana we okumala emyaka 6 era nga nnyongera okujjukiza nti nakoma okugenda mu kibadange ennaku z'omwezi 23 mu Okutobba 2024 era n'olubuto yalunkolera ku Emini Pasha Spa Hotel wali e Nakasero ne tukebera olubuto mu Novemba wiiki yasooka nga lukutteyo okumala emyaka 6 mutima bw'oba oli desperate ng'oyagala mwana genda ewa nnyoko ayina emmanange yange erabika eyiye erimu n'enfuli kati zikaddiye akuzina nnyoko bw'aba yafa funa kuba ekika kyo kubanga tewali agenda kuzaalira musiyazi mwana baakuzina ettako wajja wenna ali promota yakuleeta oyiiseyiise windo nenkuyamba nenkuwa ssente ogende bakujjanjabe kati oli ku mwana wange okola content wenna gambako nti sijja kukola bizigo byo n'ogenda eri n'ompemula wemula mutima mu bantu abasembayo nze sisobola kuwammana njiwa embizzi n'enzina njiwa embwa n'egizina at least neegwa olubege sisobola kuwammana bw'obanga oli desperate nnyo ng'olinze olubuto osaalukweka olubuto lubaddengawo va ku mwana wange nja kumaza emmere ate nga nkuwoninga gino emyaka nkuze va ku musajja wange ove ku mwana wange nja kumaza emmere bw'obanga oli desperate nnyo oyagala mwana genda mu kika kyo ofune gw'oleega emmana azaale mutima nze nakulabira n'abweru ku intercontinental wenna ng'otulukuka ali promota ng'akuleese abaana baaliyo ekkata naye mu basajja bennebaka nabo tosobola kubaamu ekyalamu alamayina sitagafirula mbeera ng'alidde embizzi sisobola nkuwoninga ogusembayo va ku famire yange tosobola gwe ne bw'okola ebintu kubanga wasooka postinga mwami wange naye kugamba nviira ku musajja nze ngenda ku protectinga omusajja wange n'omwana wenna ovuddeyo oyasama tomanyi oba omwana nazaala mu Chapadola oba omwana nazaala mu China oba omwana muzungu oba omwana muddugavu oba nazaala kizimu oba nazaala kiwewengere oba nazaala kiwulenge gw'ovuddeyo mpa omwana wange bwemanga nazaala timba kubanga omwana sinamulaga walaba kibulanketi naye ng'ate olubuto obadde olulaba nakubulookinga lwansonga nze saagala bintu bimalako omusajja wange mirembe bw'oba wali onneegwanyiza oba oyagala kambaaka nga biri byonna ebyo wakola ebya visa ebyagga ebiki biganye don't my dear friend don't do come back on my child gwe kisiraani gwe nja kutoba naawe tulina abantu betutobye wano e Kampala naye nga tebamanyi na buzibu kwe bwava naye ng'atobye nange nze nina likodi eyo ku sinapu kyati gendo bagambe bakunoonyezeko bakubuulire noonyerezaako nja kumaza emmere oba nkukube mu mmotoka amagulu gakumenyeke kisiraani gwe senga olemera ku musajja wange n'omwana gwe kisiraani gwe nga seebakangako naawe ng'obiyita bya content anti wali oyagala feedback yange gw'oli mu kuwoza nti okola content ng'omukolera ku mwana wange kisiraani gwe nja kumaza emmere njagala onviire ku musajja n'omwana musajja wange omwana amulindidde emyaka 6 okutuusa lwe yanzina olubuto nga Okutobba awedde nja kwebakira gwe ennaku ekuluma ekusuza mu ddeeka toyina na visa
toyina na visa ne kata obukata yakulema wajjango ngamba nti osaba nkuwonye ebiku saakukkiriza na kuyingira ku mulyango gwa hoteri wajja wenna wenna otonyolokoka ennyuma ababangaali nga bakubaludde nviira ku famire yange nze mutima mu basajja bempa obusolo tosobola kera ku makya n'enkuwammana nze sisobola kuwammana yange njiwe embizzi njiwe embwa naye sisobola gikuwa ne weebendibiridde at least njiwa baganda bange abalenzi kubanga gye bali sisobola gwe kuwa kasolo gwe nga bw'ofaanana oli mumpi oti weesize lomoveti wayeruka obunye ekisu mulekeranga awo okujaajabya obulungi bw'abantu abantu obamalamu obulungi oli ku mwana wange omukolera kontenti nti wuwe omanyi kika kye eky'omwana kye nazaala nze nga ne lwe ngenze mu piriyodi bba wange alubala aba alumanyi owoza nti twatandika ebizigo eyo voice note eri wansi ebizigo nalitandika naawe okikakasa bwe nali nkubuuza ng'ogamba nti oli Saudi Arabia ebizigo bikyusizza obulamu bwo naye nkugamba lwaki wateeka ekifaananyi kyange ku bizigo voice note eyo yange omanyi 4 points gwolina visa oba sente za tiketi ezikuze e Uganda gwe kisiraani gwe mbodda odda ku 4 points webake bw'obanga owulira oli desperate nnyo oyagala mwana nnyoko ayina emmana kwata nnyoko muzine akuzaalire kubanga yazaala ebisiraani nnyoko yazaala ebisiraani nze sibizaala nze ku mbuto zenzigyemu newe nandibadde nti ne baka naawe n'endufuna nandigenze n'engula mesozi wa 60,000 ne neteeka wansi mu mana yange ne mukamwa nenkajjamu nemmala nenkatuga nemmala nenkaziika mu kinnya nga nzaalira omwana gwe after being a single mother for 4 times nga ngamba nti ngenda zaayira mutima asula mu bed space atalina visa azunga wano ne wali gwewewe nesonyiwa nja kumaza emmere bw'oba oli desperate ng'oyagala mwana funa kuba ekikaakyo nze siri wa kikaakyo njagala onneesonyiwe weesonyiwa omwana wange weesonyiwa omwana wange ebyo byowawozezza nti ngenda teekamu poliisi gwe mutima sigenda kuteeramu poliisi ngenda kudiiringa naawe ojja kukoma ku nze ojja kukoma ku nze ojja tegeera nti abakazi gye bali ojja kukoma ku nze ate nga nkoni nze nja kukumaza emmere kiyinza obutaba kati naye nja kukumaza emmere va ku musajja wange ove ne ku mwana we va ku musajja wange weesonyiwa omwana w'omusajja wange nja kukumaza emmere senga teweesonyiwe siriimu ddadi bagenda bakuwaana nti omufaanana omufaanana ki nze simanyi musajja wange gwafaanana simanyi olowooza mumpi bannange obusajja obumpi ku nsi busaana kuwa butwa nze nga nkeera ku makya nga mpa mutima emmana abeera ku tikitoko nga bamuzinya ettaka eyera bamuzina ettaka bamuzine mukamwa ne mukutu nti kuuma olubuto bulijjo olinda ki olubuto lw'essaakweka gye omwana wange mu kontenti kisiraani gwe era wenkomawo wano nja kukomawo ne DNA ya taata we saagala kisiraani gwe kummanyira nja kukumaza emmere ate eno warning si kutiisatiisa ngenda onziremu mpola ng'omanyi nti nja kukumazaayo abasawo gye bali ngenda kudiiringa naawe traditional si poliisi si suwing ebya suwing bitwala obudde I will deal with you traditional eyo ennyuma ekukulukuta omuni ogudde kungulu gufune ekinaanansi ojje wano ku tiktok nga tolina nagyonzijja genda ku snapchat gwe bakubwire ku likodi zange gwe kisiraani gusajja gonjagaza ki mu bulamu bwonjagaza ki oyagala kumpulira nga ndi magombe nfudde ng'ekyenzisa sikimanyi gusajja gonjagaza ki nakusirikira because of my father taata wange yantirako ennyonyi eyali eddako n'aŋŋamba njagala waka mu busungu obuzibu n'antuuza n'ambuulirira n'ambuuza kye nakunoonyaako kisajja ggwe kisajja ggwe nakwesonyiwa ne bwe ndaba mu kifo nga mwoli sigendawo
naye lwaki tonjija mu kamwako? Bannange nga nnakwesonyiwa ne neesonyiwa ne TikTok. Nze muntu yabeeranga ku TikTok nengende wakabaata nengende wabadeshi nengenda wabaani abalina live eziriko nengendangayo. Naye byonna nnabyesonyiwa. Nava mu jjanjaali. Neekyusa mbeera omuntu omulala njewe ekifaananyi kiri kyonna kiwandaga mu bantu. I only post my business. Naye musajja gwe ne gye neekwesa oli mu kunnumbayo. Otudde n'ebikazi ebituludde. Mundiscussingako really? Gusajja gwe njagaza ki? Is that how you miss people? Lwaki tonneesonyiwa? Gusajja gwe lwaki tondeka bannange? Buno ogusajja ngukolere ki? Bannange ogusajja gwanzitira obulamu, gwanyonoonera obulamu, gwandibya. Buli musajja gwe waalifunye abeera naawe wiiki, mwezi, myezi ebiri nga bamugamba yo yali wabajjo, yo yali mukazi wabajjo. Abasajja bonna ne bafubutuka misinde lwakuwulira buwizi ku linnya eryo. Neekyusa nembeera omuntu omulala, nembeera mu bifo ebirala. I distance myself. Ndabira eddala nga nsobola okubeera omuntu omulala. Emyaka gye ndi mugisaana okufuna wentuula, naye kisiraani gwe ndibye ku lulwo. Okikakasa olina obujulizi ng'ongula. Nga bagambye owanike Bayibuli. Osobola okugamba nti mu butuufu National mugula ssente bwe ziti. Lwaki tonneesonyiwa gusajja gwe? Lwaki onnyonoonera obulamu? It's almost 2 years. Nakwesonyiwa obulamu bwange bwonna. Nakwesonyiwa. Have I ever called you? Naye lwaki tonzija mu gamwago? Oyagala nkole ntya gusajja gwe? Emyaka gyandi mujja kufuna wentuula infumbirwe, naye buli musajja gw'ofuna nga bamugamba ogusajja bannaye amagulu gatunda. Naye gusajja gwe koze vidiyo eno nga nkusaba bw'oba busukulu fiizi bw'osasulira omwana bwe buli mukunja samya paka kati todda mu kisiraani gwe. Toddamu. Nze okumanya wantama n'ogwanago gwantama. Nze ne metron yankubira essimu bw'omwana ayagala kwogera naawe ne mugamba ndi bize. Wantamye ogwana buli wenzijukira buli kimu bw'ovaayo n'ogamba ensinga bwe wangula ky'otayinaako bukakafu wantamya n'ogwana. Nze nkubuulira ogwana gwe gwasama, ogwana gwe guyina empisa ng'ezizo. Mbeera naawo nga buli omwana mwekaka bwekasi lw'amaziga genkaabye ku lulwo. Wanfiiriza ebintu bingi musajja gwe. I lost respect. Nalostinga ekitiibwa mu bazadde bange. Nalostinga buli kimu. Even my business is totally down. Nenkwesonyiwa. Newunya nnyo after all these 2 years era ng'okyayasamira ku nze. Is that how you miss people? I even reached an extent. Nengamba kannesonyiwa omusajja mulabe nga ataliwo nkijje ne ku mutima gwange. Kafuko this time ondeka naawe. You always tell me. Apologize to this man. Omwesonyiwe buli omwazi asange munne nga atamumanyi nenga buli omutalina ku munne busungu. But this time guys, omusajja
mundeke bannange omusajja nfukidde kizibu omusajja njagazaaki omanyi damage gy'oteeka ku linnya lyange nti neetunda really nze omuntu akola okuva ku Monday paka ku Monday neentunda ebizigo byange omanyi pain gy'oyisa mu bazadde bange buli koyogera ekigambo ekyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.